bayinza okuyingiza amasala mu masala ne gamutabukako omuwalimu shekhe omu Sheikh Ahmad Kabazi yatugamba shekhe bamuyingiriza ekibuuzo mu masala ng'ali ku TV ne bimutabukako ne bamugamba shekhe otugambye abantu abali mu hijja bahaja abagenza okukola hijja bo tekibakakatako kusiiba kyekirungi kuba nabbi teyasiiba ng'ali mu Arafa fe abasigadde eno ewaka fe tukakatibwako okusiiba tayib namubuuza kati sekaze mbadde mbuuza kati ate Arafa bwe basanga mu kisiibo ne bahaji tebasiiba sekanaga ati abamanyi bayawukana masala seka byamutabukako bamusimbula ekibuuzo kati lamaza Arafa bwe basanga mu kisiibo wawo bakola batya abali e Makka nabo tebasiiba mu Ramadhani seka naga amasala abamanyi bayawukana fi khilaf mulimu khilaf baina ulama abamanyi bayawukana muki masala bamu bagamba basiiba abalala baga ati basiiba ne baliwa nga bakomyewo kakati ebyo tebikola ki tebikwatagana kiringa oli okugamba nize nali omwogezi ku mbaga ya taata ne maama nga bafumbiriganwa oba nze napakasanga emaali ne jjajja wange nga tannazaala taata kati byabakuzizaamu ebyo katemba yenyini awedde emiri kubanga Arafa terulikwera lunaku nga Arafa ezze mu Ramadhani egenda kusenguka yeeta mu Dhulhajji eryoka ejje mu Ramadhani tewali lunaku lugenda kera nga Arafa yazze mu Ramadhani tuli mu Arafa mu Ramadhani sekayaka abamanyi bayawukana mwaga amasala ne balinda obujulizi bwagenda okuyiwa abamu bagamba basiiba ngeri gye bali mu Ramadhani ne baliwa ng'ekisiibo kiwedde abalala bagamba tebakola ki kati seka yali yeeyiya naam enjawulo endala naam